okubanga twogeraganya Mzee Byarugaba mukulu Tamale Mirundi ne omugenzi Mulindo Muwonge so kitalo nnyo ekya mukadde waffe Byarugaba era y'omu ku bantu abadde basobola okunkubira essimu ku nsonga yonna ne mbawuliriza nga sibabuuzizza kubanga newe kiseera bwe kyajja ekyokulaga dissent yavangayo ku nsonga z'omuntu owa bulijjo entakira ye muntu gwe wandibadde olaba ng'asobola okubeera from a point of advantage n'aba nga wa NRA n'aba nga wa General Yoweri Kaguta Museveni kubanga National Unity Platform abantu abasinga bagenda ne bagamba mu kibiina kya Buganda wano naye mwana tu Byarugaba nga bwafudde era ojja kulya gye tugenda okumuwummuza Mukama Katonda mumuwe ekiwumula eky'emirembe so abadde muntu wa buvunaanyizibwa abadde muntu ayimirira ku kigambo kye anyigiriziddwa nnyo olw'okuwakanya gavumenti eno mu bintu bingi nnyo naye teyalekerera nsonga gye yali akkiririzaamu kyamukisa mubi tyatuvudde ku maaso nga talabye ku Uganda empya gy'abadde alwanirira okuteekawo naye ate atuwadde okusoomooza nti ekyo kyafiiriddemu ekyokuba nti afudde ali ku mazima n'obwenkanya aga buli muntu mu Uganda ate ffe ba Alex Waiswa Mufumbiro nga tukulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi abadde president we afudde nga ye president we tumutuuza mu entebe. Okay, tweyanza nnyo tweyanze Alex Waiswa Mufumbiro tugenda kuyita mu speed wakati mbibuuzo by'abantu agamba nti tewali kadde kajja kulyaza amanyizibwa ne bonaatuuka ng'ebula eddakika 5 okusanga ebibuuzo babitegese ekyo kirungi naye enda kusokera ku kibuuzo ekivudde wajjatise mugenze agambye nti ng'oggyeko ebyolwaleero nti wabaddeyo emikolo egigenda mu maaso mu by'okuziika olunaku luno olwokubiri lwaki tulumyusa mu nnaku zo ajatise mugenze soka wa salamu alaikum kyamukisa bulungi nti n'okumumanya mumanyi kati kuba namubonako tinoyo bonabona mulina n'emissimu lyange mu bisani hajja tuli mutuufu era olunaku luno ndw'ekitiibwa ensonga lwaki n'ebiseera ebisinga nzija nga sitaddeemu taayi mu bulago olunaku mba nalutegese nti nja kuluwa obudde buno nzije buzi kwogera bigambo naye nfesinga challenge ezo oluusi nemba nga bino wano nawali abinkutte naye njagala okukakasa nti nduwa ekitiibwa era ndi mu work in progress okulaba nti ku lunaku lwokubiri at least mbeera ndi resolved kuba nti ebintu ebirala byonna mbijjako naye olwolumu mba nva up country olwolumu kati ng'olwaleero mbadde nga bwenkulaze nti tubadde ne obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza just ne infrastructure omuntu okuva ewa president Emagere paka wano ewa president ndozo ebayita ndoza ku 7 naye 7 kilometers from Kampala it will take you 2 hours 7 kilometers so tukyalina infrastructure problem enguudo zino zetwogerako ezebateekamu ettaka kati enkuba bwe yatonyeemu akatono n'omusana ne gwaka ettaka lyasooka omusana ne gwaka ne gulitwala ba neetonya neeyongera ebinnya ne bigazuwa naye nga kyamazima nti mba mmanyi nti gye muli nange mba nteze oluusi nga mbawuliriza naye ntera okugatta obudde obwo mu bigambo twabigemaganya supiidi emboozi mwagifuna bukalamu ebibuuzo bino ebimu bigwiridde ddala mu buufu bwekyo kinatesiteso olunaku lwaleero era ebyo ngenda bitirika bijja kugira mu byange nze manyi bwembigattagatta ayina okubalula bali kukuba emiigo omanyi bwebigattagatta ebyo byemuwulidde byakayongo si byapaalo waliwo ambuuziza kino kyo tekibaddemu ebyo byenategese naye akibuuziza nkikubuuza agambye nti abantu bano basatu baawukana batya Twaha Kagabo Kaziwe Bashir Mbazira ne Rutamaguzi Semukola ne Rutamaguzi lwaki ekibuuzo kikino kiwandiise Rutamaguzi wa Democratic Party wankyukakyuka President we Kyagulanyi Robert Sentamu teyeerya ntama bwabiraba emisana bwabitugamba n'ekiro tuyinza kumubuuza oyinza omuteeka ku minzaani
Lutamaguzi ate oyo naye tubadde naye yeri tiimu mambo bado ffe twali obuto obuwuliriza wasaba omuzindalo wagulinda akuba nti awo idda kuidda